Kenya okwekalakaasa abeekalakaasi bakutaddemu amaanyi mangi nnyo era bwe batuuse n'okugamba Ruto aresigninge alekulire entebe mu ssaawa 24 zokka. Suubira okubanga kakati bali ku busimu sajja mugamba bwakya kakati awo muganda wange bano bagamba nti ensi yaabwe Kenya, bannakenya bagamba nti ensi yaabwe yeetaaga omukulembeze omwesimbu era omumalirivu ennyo era nga mwetegefu munnange okutambulira mu bwerufu era wamu n'embalirira ennambulukufu n'enfuga ennungi, good governance, era nga bagamba tebakyasobola kugumiikiriza obwa pulezidenti obufumbekeddemu okulemererwa wamu n'okukozesa obubi obuyinza. Bannakenya be bagamba. Njagala munnange osooke omanye nti abannajjadda investments gye bali nnyo ku nsonga z'okugula ettaka, okuzimba ennyumba, okugula ennyumba ewedde, bw'oba oyagala kukola pulojekiti yonna gy'olina, okulima n'ebirala byonna. Abannajjadda investments beekwate kubeera ku mukulu Kizza Shafik, essimu ze ziri awo waggulu nga bw'oziraba awo okuli Najjadda investments. Kakati muganda wange eyo nga tuvuddeyo, abeekalakaasi wali e Kenya bwe bati bagamba nti President William Ruto alina okubeera nga aresigninga oluvannyuma lw'okubeera nti yakkakkanye yakubaganyeemukko dda era n'agamba nti bw'ebanga financial bill eno yereese obuzibu kubanga bannakenya bonna okwetoloola eggwanga bonna basitukidde wamu bonna basitukidde wamu. Kati wano singa batandise dda kati abeegwanyiza bokka, abakola batya, abennakigwanyizi bataddemu ebyobufuzi, bannansi babeera bannansi era bonna ensonga bwe bebakwatako ebebakwatako. Munnange abeekalakaasi bagamba nti bo tebakyayagala era tebakyatwala Ruto nga pulezidenti waabwe, tebakyamulaba nga pulezidenti era bo bagamba bo nga bannansi aba the Republic of Kenya. Bwe batyo mu kiwandiiko kye baabaze bagambye nti muganda wange tumaze okubeera nga tudikiriyalinga tulangirira nti ffe tetukyatwala Ruto nga pulezidenti waffe e Kenya. Era bagamba nti bwe batyo basazeewo bamutegeeze nti munnange waali badde ovaayo mu ntebe, resigninga mangu nnyo ewatali kwesisigiriza, era ofiisi ogiweeyo eri abantu bannakenya, ogiweeyo eri bannansi ba Kenya, ofiisi agiweeyo. Kakati bannange bano bagamba nti okufuga kwe oba omulembe gwe gufumbekeddemu obutasobola ebintu ebikwasaganya bwe batyo galibe nga lye bamala gavuluga wamu n'okulemererwa, tebasobola kubeera nga bakwata ku bizibu by'eggwanga. Era mu kiwandiiko kye baabaze kiri ku mutimbagano wonna bwe batyo bye bagambye. Abeekalakaasi bagamba teebereza muno e Kampala kati nga abantu batandise okubeera nga beekalakaasa. Nsuubira okuba nga drone awo muganda wange ziba zitandise okubeera nga zisomba ababatuni balaba buli wamu era babeera basomba buli omu kwegamba babeera bataddewo kye bayita pandagali singa kibadde wano Kampala. Muganda wange sajja singa ali eri alangirira genocide eno egenda kuba genocide. Nze saabalwanyi munnange bano bagamba nti balaba Ruto tamalaako ali unfit okubeera ng'akulembera eggwanga lyabwe era bwe batyo baagala aresigninge
kubanga bagamba nti obukulembeze bwe bulabika bubaddemu sikandoozi nnyingi nnyo wamu n'okulemererwa okuddukanya eggwanga era nga bagamba nti wamu n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu obukulembeze bwe era nti bo mu bukulembeze bwe balabye ng'ekonomi egwa nga bagamba nti obuli bw'enguzi bweyongedde era nga bagamba nti waliwo n'okuba nti obwesige tebukyaliwo mu bantu tebakyesiga gavumenti kati olwo nga bagamba nti bino bigenda kubeera nga bikoseza bireetedde ddala okukosa abantu abawansi bannakkinya era nga ekirabika nti bo nga bo munnange demokulasiya waabwe abeera alinyiriddwa bya nsusu bugamba babirengereddewo nga bagamba tojja kusobola akali bakenda nti okalabira ku mukonda anti ekikulu jjajja amagezi bo bali bamugamba nti kakati munnange bino byazze era nga oluvannyuma lwa lunaku olwokubiri abeekalakaasi baataddewo embeera enzibu ennyo era nga mulundi ogusookedde ddala bwe batyo bayingidde mu paalamenti kweteeberezaamu abeekalakaasi bagenze wano ku paalamenti yaffe ne bayingira kifuba mulundi ogusookedde ddala mu hisitule w'ensi eno abantu okuva eri ne bajja ne beesolosa mu kifuba paalamenti oba wano kiyinza kuba kitya nteeberezaamu kakati bano bwe batyo ne basaasaana ku streets zonna wa mu Kenya era nga bonna bawoza kimu tetwagala financial bill eyo ewanulweyo munnange ku lwokubiri abeekalakaasi era mu mbeera gye baataddewo ey'amaanyi obunkenke bwe baataddewo 13 baalusuddemu akaba 13 baalusuddemu akaba era bano bwe batyo nga bagamba nti finance bill erina okubeera nti eggyibwawo egenda kubakosa nnyo kubanga egenda kuba munnange ereetera okubongeza emisolo ekigenda okuvaako okubeera nga cost of living egenda kuba nayo erinnya nti omuntu okubeerawo katugeze singa oba obadde weetaaga mutwalo okubeerawo jagenda okwesanga weetaaga gumu kitundu oba ebiri ng'ogumu tegukyamala ng'era omukazi bw'omuleetera akameeza kamutwalo agamba biki bino okimanyi nti abantu balekako n'obumweezi obw'ebitaano n'olukumi waliwo eyanyumiza nti abantu balekako ku bumweezi obw'ebitaano bitaano n'olukumi nga baleka akameeza ka 1,000 nga kamala wano Uganda kyaliwo okombo oba baani abo kyetaaga nenjogerako nabo be baakalekera akameeza ako naye nze oli yakiŋŋamba naye nga mbu nga zimala naye kaakati muganda wange geze oliko omutwalo kale akameeza kalina okuba nga kageeku akameeza wano e Uganda akameeza akasookerwako ndowooza kwegamba okubanga abantu ababaako abalyalyakokko ka 2,000 kudda waggulu 2,000 kudda waggulu gumu kitundu nedda gumu nedda 15,000 bayinza okunyumya kunnyonnyola akameeza kaako 5 kakati munnange bano bo bagamba nti kitegeeza babavuddemu esinga bayisa finance bill eno ate nga muganda wange sente nabo tebaziraba bazinoonyeza mu kiwato nga mazina era eddoboozi lyabwe bwe batyo baaliisiza nga bagamba nti finance bill eno egenda kuba ebaleetera akazito akanene nnyo egenda kuba ebateekako financial burdens okusinga ate oba okubeera nti ebayamba bo nga bo okuleka okubazitooyereza embeera
kakati olwo gavumenti ya Kenya eno akusaidi endala bo bwe bati munnange badifendinga finance bill nga bwolaba wano badifendinga EFRIS kati badifendinga finance bill era mukugidifendinga Ruto ye bwatyo badde akubaganye nga agambye nze finance bill njesonyiye ku Lwokusatu ege njesonyiye era n'agamba nti kale ebadde yeetaagisa kubanga babadde baagala okugikozesa okubeera nga bakkakanya ku bbanja eribangibwa ensi yaabwe amabanja beeyongera buli kaseera nti n'okubeera nga ate bongera okukendeeza okubeera nti beewola ssente mu mawanga g'abazungu oba n'awalala yonna nti baagala okukendeeza ku kwewola kati ne basalawo nti mu finance bill eno bagenda kuba bateekako ku misolo gye bagenda okubeera nga bateeka ku bannansi basobole okubeera nga bamala ebizibu ebyo eggwanga bali banja wamu n'okukendeeza ku kubeera nti beewola ssente jjukira nti Uhuru Kenyatta yatutegeeza n'atugamba nti bo nga bo abasomesa babyesasulira abasawo babyesasulira ku ssente ze bakuŋŋaanya mu Kenya n'atugamba ensinga Uganda walwa Tanzania zeewola zo ne ssente z'okusasula abakozi baazo zeewola neewule kitegeeza nti emisolo gye baddeyo Kenya era oba oliawo nga gisingako wano kakati munnange Ruto ng'olwo ayogerako eri bannansi ba Kenya agamba bannange muwulirize n'obwegendereza bannakenya n'agamba nti nga bagamba jjukira bo bamugenda nti twagala kumanya finance bill 2024 tutubuulira kati munnange ayogerako nabo n'agamba ti kale njagala okubagamba nti nzikiriza sigenda kusayininga sigenda teeka mukono ku finance bill 2024 era egenda kubeera nga withdrawingibwa bagenda kugigyayo mu palamenti bagizingezinge bagikasuke mu kasasiro Ruto yabagambye abadde ayogerako eri eggwanga state ng'ali mu state house wali Nairobi naku Lwakusatu kakati newankubadde nga bill bwe batyo basazeewo bagireke bagiveeko babeekalakaasi bagamba nti baagala bannakenya bonna beegatte wamu Ruto ave mu ntebe arizayininge bill temutaasa oba agiggyeeyo batagiggyeeyo naye bo baagala akole ekyaveeyo kuba bagamba nti ensi yaabwe yeetaaga omukulembeze omumalirivu era alina obwesimbu omuntu omwerufu omuntu alina accountability alina embalirira ku buli kimu era munnange omuntu omufuzi omukulembeze omulungi so omufuzi omukulembeze omulungi ng'abafuga bulungi tetusobola kubeera nga tukkiriza obukulembeze oba pulezidenti oba ofumbekeddemu okulemererwa wamu munnange n'okukozesa obubi obuyinza okukozesa obubi woofiisi kati abeekalakaasa bano munnange balina obuwagizi bunene nnyo okuva eri eyali President Uhuru Kenyatta wamu ne Catholic Church of Kenya ba opposition leaders ba politicians aba opposition bano munnange balina obuwagizi okuva eri professional bodies bwe batyo bawadde Ruto essaawa 48 ng'amaze okuwaayo resignation ye tebannange nkitadde era mu statement gye baafulumizza ekitundu kigamba nti Ruto tumuwadde essaawa 48 okubeera ng'ataddeyo statement ye ey'okulekulira ekiwandiiko kye nti bannange ndekulidde kati olwo bagamba Museveni wano nti waayo ekiwandiiko ky'okulekulira Museveni awo wakiriaka oba nfanfe temulaba nga ayogera wano nga bamujja ku interview nga mumuliramuko ebimu ku luno asobola okwogera nga ayogera
obusungu naye kati munange Ruto ali ku kikaliriro ekyo bwe bati bamugambye nti aweeyo era ave mu ofiisi aweeyo okulikulira ave mu ofiisi ssaawa 48 era bagamba nti ebbanga eryo lye bamuwadde lijja kuba limala bumazi bannansi bw'okubeera nti bakola kye bayita peaceful transition of power oba bateekewo nti tumanyi kwegamba bagamba nti kino kitegeeza nti eggwanga lyabwe liba lirina okuba nga ligenda mu maaso. Ruto aliza mabega mu bukulembeze obupya bwe baagala okubeera nga baleeta obumalirivu ennyo era nga baagala babuleete nga bwo buli committed kubeera nga buweereza okusinziira ku bintu abantu bye baagala bannakenya bonna bye baagala eggwanga lye baagala okubeera nga balifuga bannansi so si bantu balina kigwanyizi. Bagamba nti demands zaabwe zitambulira ku mulamwa ogw'okagala ennyo ensi yaabwe era nga n'okubeera nti balaba waliwo okulemererwa era nga bagamba nti Kenya baagala ebe ng'etambulira ku nfuga y'amateeka amateeka gagobererwa era nga gateekebwamu ekitiibwa nti ba public officials nga nabo bavunaanibwa bwe baako bye bakoze so singa wano e Kampala era nga baagala Kenya nga buli munnansi alina omukisa okubeera nga asobola okuyitamu mu ngeri yonna. Kati bagamba nti okutuukiriza bino vision eno beetaaga obukulembeze obupya no leadership era nga obukulembeze obupya bagamba nti nga tebuliimu nguzi wamu n'okulemererwa okulaga obutasobola kubeera nga baddukanya eggwanga era nga bo bagamba nti bino byonna muganda wange bibiri mu gavumenti ya Ruto kati babyagala. Kati Ruto munnange kyakoze wuliriza Ruto bw'ati alagira nti baleete abampi n'abawanvu okuva mu poliisi n'amagye basobole okubeera nga bakkakanya embeera naye munnange ebiragiro bya Ruto ekyewuunyisa ate ekkooti n'ebikyalenjinga ne Law Society of Kenya ne bagaana ne wano e Kampala muganda bwange abasajja batraininga abantu baabwe abaaka bano era bo babaleeta bamanyi nti eno twajja buzi kakati bano betukuba embuke bayatandise dda kati munnange bwe batyo abeekalakaasi bamaze dde okubeera nga bakuba omulanga eri sectors zonna eza society mu Kenya bateekewo obunkenke ku Ruto era bwe batyo bamukake ave mu ofiisi era nga bo bagamba nti amaanyi ge bataddemu gagendereddwa mu kuzimba Kenya esingako era balina okuyimirira wamu ng'ekitole nga bannakenya bwe batyo basobole okuba nti nno bateekawo enkola egoberera amateeka ne demokrasiya eggwanga ligende mu maaso.